Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. This is not about experience. It's about having the ability to implement as expected. Nebo bakutale oyitasobola ningamba katonda ina akapima katonda yamukubira essimu namugamba nti eno namyala asobola batasobola. Kati babikola to bring us down. Ne basasula n'obuvubuka obutalina mulamwa butuvume. Ne basasula n'obuvubuka n'abantu bakwogereko oyo malaya waliwo omuntu eyanvuma okuva we najja mu office yangamba kuva bwojja bakuyita malaya kiki baba kye kintu ekimu kye bakozesa okulwanyisa abakazi kye bakozesa okulwanyisa wanne bakakonze ne bakane kitaawo ne tuzaala nnyoko oba twebaka ne bakane kitaawo ne tukuzaala
bw'oba mma nze nkubuulya ngenda kati sina kyentya gwe lindako programu eddako nja kuyita nga nteekawo buli yansaba ne mumma ng'ate ankuba buli eyansaba ne mumma ng'ate ankuba ng'asasula abantu bankubi so kitegeeza kyamaanyi wano we najja mu ofiisi abantu bajjanga bantu ki anti abasajja bajjanga bano ofunya ofiisi biki bajja baba manyi nti no wakwebakako agenda kubeera alina guts to manipulate you anti oba omutya nkutya anti omusajja nga ne gwe nazaalamu omwana kiki kyotegeeza namugamba please free exit wansanga kubo twesanga kukubo bamush mama wange yanzaala omusofiya we yali afulumya nga nzaala saasangawo muntu mulala ate era nange teyanzizaako muntu mulala kitegeeza nazaalibwaomu mu kuzaalibwaomu ne nkulira mu nsi ey'okupambana ey'obugubi dho nga nali nva mu famire engagga oli tatange yabeeranga eri kuwasa buli kanaku ng'abeera n'abakazi banjawulo mama bange saala kumanya bisitooli ebyo naawe ebyabazadde ebyabo step mother ne batuyisa bubi ne batukola biki of which kyova olaba nkugamba nze saagala kewumbe naye sigenda kubeera nsumala namba 2 waliwo abagamba munsasira ab'empanga musifumba na mujja wange mujja abasajja benda bajjira aye bannange yes wasa ani akuganye nze nkuwaniridde towasa golooza oli eyaninza emyaka yaninza ndiki abula nga nali mu waiting yakubeera namba nno mmeka oli olinda ate kubeera bubezi namba ndala nga siggwe first ati nga sinze abasajja si bantu baffe maama so jeti ogwo omutima ogwo gwe ŋŋamba ogwo ogumma abasajja ogujjawa namanya nsubira buli omu ali bulungi akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba kiwamma so tuli live ku Executive Media njagala okutegeeza nti mwe mukola kyamaanyi okubeera nga mutulaba okuva Monday mpaka Monday. Ndi wano ku ONC ne Hajjati Namyalo bije bigenda mu ggwanga naye omwana ow'obuwala annange baana abawala simanyi Hajjati naye nayagadde nnyo leero tunyumyemu ombulye bwe wayita mu buwalaabu nga otuuse wano naye nga tewaliyo vidiyo zo ze bajjayo tewali musajja tolina line-up y'abasajja babampadda ku bino ebyokuba nti bakuba mu politics babampadda naye nga naawe babakuwa oba obamanyiiko babampadda lwakwadde nti abatuufu tebaboogerako abatuufu tebaboogerako baabaleka ne bakuwa abafu ne bampa abafu kati ekikoze otya Hajjati okutuuka wano w'otuuse nga tolinaayo ssente ya kibi ng'abaana abawala kati bwe bali iPhone efuusa iPhone ennyonyi olaba kati nze ebyo wakwadde oyo omusajja saagala mwogerako bambi era yankubye senangamba lwe nakulabye ku show ya Guuni ng'onkuba bikikale wadde tebyakola wadde nakola kale nsonyiwa lwalira nti nakumalira ebiseera ne sikuwasa naye obusungu bungi tonze negamba no oli living example kuba kati lina okwogerako kubanga byebyaliwo ate ngaeyeeza waliwo kyenjogeeza ekitali kituufu twalinda ne tumera olumbugu gwe lutuukira okumera mu ttaka olowooza ttaka liba liruddewo naye kati ne tugamba nti bygones are bygones moved on naye oyo omuntu yekka asobola okunkireimingako nti yanteekamu ssente n'anteekamu ssente kale yakolako n'okumperera gye saasomera era ye yateekamu bambi yateekamu bambi ssebo wateekamu wadde nti nno kale waliko abakazi abalala bangi omudagala mungi ate nze Namyalo nga siri wa mudagala nennemwa naye nga ate kale kadooza yalina olukisa okukireiminga ku Namyalo eba n'abalala tebakkirizibwa okkirizibwa ku kiwakola ki okola ki mu bulamu bwange
Ate ajati kyenjagala okumanya wakulu oyina amalala olugezigezi naluyinamu naye n'okulinamu nayinamu edda wayinamu kasente nayinamu kubanga nze nakola obuntu bwange nga nkola obuntu bwange manyi pozi mwagamba saasoma naye ku HSC yange I stroked fine art nenkola tie and dye nga so kati we nalaba nga waliwo need nga tewali mirimu kati jjukira oba tolina kinga olina kwepanga nensooka nenkolenga nkola ebyo ebintu bya tie and dye funa materials zo n'oziteeka mu tie and dye tuziguza abazayire ebiseera ebyo otubitwala wali kukupa motos nga tubiteekamu va ku buno bwe twambala buno bwe buyita ddira abasajja bwe baagala ennyo maye abasajja baagala nnyo ddira bagamba nti njambala kaddira toteekamu mpale babeera nnyo mu ddira mbukabangwira abasajja baagala nnyo ebintu bya ddira kati siva ku ddira naye njogera ku bitengi biri bye bamixinga okola ki oba okola gondi otabika colors n'osiba n'osiba twakozesanga by that time ng'okozesa akabaawo ng'osiba ngamba kati njagala kala ya white oba njagala green oba I want to intermix colors n'omala n'onnyikamu n'oyanika n'omala n'okola ki n'oyozaamu n'omala n'otwala ku market kati bitwabikolanga then nentandikawo ne buno buddiko ng'okola ddiko natandika nga nsiba ebimuli nga nkola eri packaging omulungi bikiga gwe kenyini ng'otula n'obyekolera nga nze mbyekolera because nenfuna ne bannanga abalala netukolera wamu netukolera wamu bwe batyo netukolera wamu ngaera okuba n'ebicuba oddukako eyo kati weegombako bawala bannaabo abatalimu ebyo byakubonaabona nga kati guno ate ebyo tebyalimu kubonaabona kubanga byaliko ssente nga mukolera ddala ssente byaliko ssente so I raised nga bakasitoma nti abazayire baali bajja nnyo nga bajja kukupa moto nga ngenda nyo wansi kukupa moto nayinanga bakwano bange be babimbalira obitwalayo n'obitunda n'ofuna ssente nga naye okubayo n'obweyo mu maofiisi g'abantu eno mu gavumenti ng'obunoonya obutonotono opportunities kubanga omukisa tegukusanga wokoze ki wotudde olina ogunoonya so kati bano abaana abawala ab'omulembe era nze nga nabeerangamu n'obusente bwange nga I happen enda mizikiti dress code yo nayambalanga ate kati sikyayambala banange edda nabyeyambazanga masamasa simanya biki kitegeeza oyagala nnyo okwambala nga mbyambala kubanga nali mbyekolera mbyedizayininga kati sikyayambala kubanga naggwamu naye edda nga mbikola ate edda nali mulungi mwana gwe ngenda kulaba ku kifaananyi kyange we nali too beautiful nga tonafuna zino stress nga sinafuna stress nga sinaba nga nkyali portable manyi nga nali mutono oli virgin nga ndi mutono nga nina figa manyi obutono obulabika banaye nga ngolaba ki black beauty ng'olina kawato okitegeera katolo nga abasajja tebakutawaanya naye nga neemanyi obimanyi maama yali yakikuyigiriza maama nga nti nakula engeri gye yanzaala omu yankoza mommy's daughter mommy's girl akuprotectinga nnyo kwe abo bakola ki bakupangira basajja she tortured me my mom tortured me but torturing me not in the name of hatred but ng'ayagala mbeere ki yambeerangako bati kati olwala twagendanga kusoma nga tusoma ne bantwalako naliko ku Birali Islamic Institute manyi nali mu Dalfa Tower nali mu Dalfa Tower nze nalina eddiini nzibu nyonoonese kati nyonoonese kati nali mukyala nali mu ddiini nnyo nga nsoma Quran nenjikuba wali naye kati nenkola ki kati nga omanyi olumu olwala mu kusoma nali nyambala specs edda nali nyambala specs nazambalanga mu primary nenzambala mu secondary nazambala nga nentandika kyeyigiriza kuzijjako paka wazitandika oli muto naye nga nazambalanga
nga zansala ne muno layini ng'ekitera okunzija kusomera amaaso nga basiraba nga nkola ki nga nvaayo neŋŋenda tugenda awo Emmengo n'ogenda ne bakuwa specs naye nga w'okomawo okuva ku ssomero kuva mu kisulo ng'olwaddemu tabanga alina lubuto ng'akuleetera n'abasawo awo bakkebere mu nkukutu olwo nga tubeera bakunyiganyigako ku buto nga bagamba mukebere era bw'aba oba kasajja ki kwaba lubuto oba kasajja ki oba kafaanana katya era we kamutwalira biki bikiringa naye n'omukazi maama wange oba si ye yanzaala atya no anti nga mbona omukazi yanzaala oba si ye yanzaala bazaye nakula nnyo nga mama wange waali naye nga simwagala nnyo nga ndowooza ntokyaringa asinga kwagala abaana ba step sister bange ne ba step brothers kubanga really it wasn't a good life kumbe ye yali ayagala ofuuka omuntu ow'omugaso enkya nenkula nga neetamiddwa naye neŋŋamba nnamyalo nina okukola ebisinga bye najjanga nkola nabikolanga lwa revenge kukakasa nali muto nga nabikolanga kukakasa okakasa ani olwo nga nkakasa abantu nga nti mama wange yasinga kufokasinga nnyo ku ba step sisters and what nga bateekako focus kati nga ngamba nga nina okukola mbakakase nti yes ninamu nti oli mulalamu kati nakolanga kakasa by that time naye netukula etubeera mu life eya competition nga basajja nakunoonya nti ojjukira ogenda ku muzikiti gweoyambadde obulungi gwe mulungi oba okitegeera ate nga gwayinamu okola akasenteko so omulembe guno abaana ajati abaana tulina omulembe gwa iPhone tulina omulembe gw'okulinnya ennyonyi buli omu alagako munne ku intaneti okwo by the way kankubuulire ennyonyi sijja kigamba ennyonyi is not a priority kubanga nze mama wange nasooka it was in 2003 kati baali nga baagala muntu nga wa myaka mikulu kuwe kati mama wange was forced to even change my age ankuze nga yagala nfiitingemu ekyo kye baali baagala twali tugenda na Nairobi imagine kati mama wange n'aŋŋamba yali yanfunira passport n'aŋŋamba mu 2003 n'aŋŋamba nti tulina okukyusa emyaka osobole okubeera ng'ojja mu kategori y'abantu bebaagala kati netugenda nabikolako nga ye bakyusa emyaka ne bankuza n'enfiitinga mu kyebaagala netugenda twakomayoko twakola obusente ebiseera ebyo twavayo ne batuwa bazaali $1,000 meka was it 3,000 5,000 ebyo ebiseera around 3,000 or 5,000 around there kati nenjoyininga bi Global Peace Foundation ebya Ban Ki-moon kati nfunye contacts waliwo wano bannayuganda abameriton baani waliwo noono Irombo oba omumanyi Irombo omumanyi abo bayiromba waliwo noono omulala yali yagenda mu FDC naye kati nga nze abeera nnyo mu bintu bya NRM netutandika okukola like you see ofunye international contacts otandisa okugira ng'omayo omuwala naye nga ne designing ebiseera ebyo nga mbeera nyambadde nga figa yeyo nga buli kimu kyekyo nga kakayo kateekakokko yes nze saabeerakawo nga seebise nga neebikirira ate edda nno nga nyambala nebishaliyo ebinene biki only mama wange yagendanga ebweru nga buli mama wange wafuluma nga andeetera jalabibi nga saagala jalabibi lwaki mama wange yes era byayambala mama wange n'agamba olina okwambala jalabibi nga nze sowa kwambala olugoye lukutte lukola batya oyolesa biki ebyo bannange oli omukazi yantulugunya but bambi my mom I love you so much kubanga I love you so much kubanga wanzaala omu nembeera bwentyo kati ntandika awo nsinkana ne bagananga balaba ku side eri ata wange bwentyo
mweyo life kate nabo nembera you see like okubeera nga gwe aina that special luck moving things nakyo si kyangu kati I used to move mountains and I used to move things right ate nga ndi muto nga totyamu yadde mu mutima nga buli kimu kirumbanga bwe kiri naye kati nze kyanyonoona kyendaba ekintu ekyanyonoona kuyingira mu politics kubanga saali meant kubeera mu politics tho nti bamunteekamu mwe nasanga challenge ezimu eno gye mumanyidde ne bakuteekako kino gye bakuteekako kino ne bakuteekako kino bakuteekako kino bwe twayingira abasajja bonna abayo bwe twagenda kwenalom secretary nga abasajja bonna baagala kweggala siriimu ali ewantu awo nga abasajja baagala tweggala kati nga ffe abaagaana abaana bonna be nayingira nabo nga ffe abaagaana baagala kukola ki nga bakulemesa ne bakutokyalinga ne bakutokyalinga kyokka guli ogusajja nga wegulabanga ki wegulaba abantu nga gukola kigulaganga nti nno guli close naawe naye nga tegudde eri nga gukubadde wagumma so environment gye tutambuliddemu okufuna omulimu omulungi era nsobola gwe twali n'aba doctors kolonagaba president you over decentralized government jobs at the district level kubanga kati oli mwana bawa mwana wani bawa nkwebaseeko bawa mpadde sente gy'emirimu kati ne twesanga nti nno nga tolina woba towaddeeyo kiti tewali agenda kuwa kyoyagala kati ne mbagamba no this is way below the belt so kubeera nga mubiri gwe nkozesa kati onansaba yebase kubameka anti bw'ogaana gye tetofuna mulimu bw'ogaana wano anti era nze byannema kyova olaba nayingira mu system eno nga abantu tebanjagala nga bali abamu nga bansabaasaba dda bannanga abasajja bansabaasaba ne bansabaasaba ne neetamwa ne mbamma nagenda okuyingira mu system nga abamu olwedde banninako naye yennugu waliwo abantu abamu abankuba bendaba abankuba basasula abantu bamu naye nga teboogera kyo naye ngenda kuvaayo ne kalisiti k'abasajja abansaba ne mbamma nga musasula abantu bankube baleke wallahi anti kati politics yawedde kati we are in our lives tulwana kujjawo bwavu tulwana to eradicate poverty looking at people's well-being kati siina kinti ate ogenda okunkubira emabega wadde bankubira vote protection ne baogera wamusaba nini namye otasobola kwegamba bo Katonda we yali abawa yabawa nti bo be basobola ffe abalala tetusobola oba okitegeera kati wolaga nti balaga nti wenamye otasobola biki nogamba kati gwe this is not about experience it's about having the ability to implement as expected naye bo bakutwale oyo tasobola ningamba kati ono alina akapiima Katonda yamukubira essimu n'amugamba nti eno namyala asobola oba tasobola kati we babikola to bring us down ne basasula n'obuvubuka obutalina mulamwa butuvume ne basasula n'obuvubuka n'abantu bakwogereko oyo malaaya waliwo omuntu eyanvuma okuva we najja mu ofiisi yange okuva bwojja bakuyita malaaya kiki oba kyekintu ekimu kye bakozesa okulwanyisa abakazi kye bakozesa okulwanyisa wanneebakako nze neebaka n'ekitaawo ne tuzaala nnyoko oba neebaka n'ekitaawo ne tukuzaala bw'oba mma nze nkubuulya ngenda kati sina kyentya gwe lindako programu eddako nja kuyita nga nteekawo buli yansaba ne mumma ng'ate ankuba buli eyansaba ne mumma ng'ate ankuba ng'asasula abantu bankubi so kitegeeza kyamaanyi wano we najja mu ofiisi abantu bajjanga bantu ki anti abasajja bajjanga bano ofunya ofiisi biki bajja baba bamanyi nti no wakwebakako agenda kubeera alina guts to manipulate you anti oba omutya nkutya anti omusajja nga ne gwe nazaalamu omwana kiki kyotegeeza namugamba please free exit wansanga kubo twesanga kukubo bamush mama wange yanzaala omu Sofia we yali afulumya nga nzaala
saasangawo muntu mulala ate era nange teyanzizaako muntu mulala. Kitegeeza nazaalibwa omu. Mu kuzaalibwa omu ne nkulira mu nsi ey'okupambana ey'obugubi dho nga nali nva mu famire engagga. Oli tatange yabeeranga eri kuwasa buli kanaku ng'abeera n'abakazi banjawulo. Taata tewamulaba. Mama bange. Sawa kumanya bisitooli ebyo naawe ebyabazadde ebyabo. Ba step mother ne batuyisa bubi ne batukola biki of which kyova olaba nkugamba nze saagala keewumbe naye sigenda kubeera nsoma namba 2 3 4 waliwo abagamba mu nsasira ab'empanga musifumba na mujja wange. Mujja abasajja benda bajjira aye bannange yes wasa ani akuganye nze nkwanirire towasa golozo oli yaninze emyaka yaninza ndiki abula nga nali mu waiting yakubeera namba nno mmeka namya ko oli olinda ate kubeera ubezi namba nda nga sigwe first card ati nga sinze abasajja si bantu baffe mama so je togo mutima ogwo gwe ngamba ogwo ogumma abasajja ogujjawa namanya nti luck is in kit. Womanya nti luck eri mu bukyala bwo weebuulirira ani yakigamba omutima gwange n'ebirowoozo byange n'empewo z'ewaffe wonoogaba ogenda kusiraana kuba abawala waliwo omuvuka yaŋŋambye nti omuwala yamuleetera ekisiraani kati kati ab'ewaffe bonna tetange yabawasanga abakazi teyavaayo na bisiraani nga okyusa buli woyisa omwana w'abandi obubi manya n'ababo nze olumu waliwo bye nafeesinga nga in life nga ngamba oba ndi ku bikolimo byewaffe byatatange bye yayisangamu abakazi nga baamukolimira oba okitegeera paka ne mmala ne ŋŋamba namyalo I'm worth it. Oba ontegeera I'm worth it. Bwe najjamu eyo sikaamu y'oyo omusajja eyampeera ne mmanya nti ndi worth it. Wallahi. Ne mpanikawo. Nenjiriba kubanga ate naye by the way omusajja gwe nkwebaza kubanga oyo mukyala we yannyamba nnyo okukola n'engaggawala. Mukyala we yannyamba kubanga yannangiranga gwe obeera wa bakuteeka wa ffe tuli eno tusula mu makalina batuzimbira makalina ne mugamba bagamba osula wa oli kusomera nga nkyabeera waffe nga nkyabeera waffe bakulangira obwavu bannangira obwavu gwe osula wa ffe eno tusula mu makalina eno ntinda gwe bakuteeka wa goli wa malaya babunvumi goli just malaya biki oba nfuna narwana olutalo naye nga jjukira concept ya bizinensi yaabwe gw'ogikola ezimulisa ewaka gwe bagikozesa gw'okola marketing ya bizinensi yaabwe baawe gyakola ki gyajjamu ssente n'abawa kyokka gwakola concept oli wammwe gwakola concept tebakuwasizza oli wammwe wabula basajja babi ensi yammanyira ngolooza lwaki ndi mukoowu gwe nga bali babeera ng'okola gwa marketing nakuleeta ba customers mu bizinensi etambule bakuwase baana b'obuwala temuddemu kukolerera obubizi bw'abasajja naye paka we natuuka nenneekyawa ne ngamba ogenda kakasa musajja gwe nti nno nkooye obadde okolera ku mukisa gwange yes nakusanga oyina naye ate feemu gy'olina kati ey'amaanyi ennyo my strength my concept my luck oba oyagala okikakasa katubite genda laba woogwa n'okita naye nalwana nnyo okulaba nga nfuna ku kalina okakasa omukyalo oli nasookawo nazimbira emyaka gyange emirungi 4 nga ndi ku nnyumba emu oba okitegeera nagambe eno ennyumba sijja gisuulamu bajja kumbala nti neeyombekedde nenzimbawo apartment bwange myaka 4
ngambuziba naye nga just sizimba nti because I have love for it nga sinnabitegeera nnyo okakasa wabula ndi kukakasa owakalina nkakasa oli owakalina nti gwe yiyo bakwebakiramu tolina kyapa bakuwasiza buwasa naye eyange gye nneezimbidde nina ekyapa gwe saawa yonna bakugoba nze teri agenda kungoba just nali mbikola kakasa nagulanga n'obutaka eyo oyo nagula ekisoga eyo side z'emukono nengula waliwo naye bayitayo buyala nagulanga amataka just kakasa but not because waliwo ebintu ebimu bye nakola naye nga bikola kakasa ate we nafunaku opportunity mu 2013 nengenda wenagenda ebweru General Salim Saleh bambi yanrecommendinga ne presentinga Uganda. I represented Uganda ku Islamic Chamber of Commerce ne banonda ng'oyogerayo ki eyo gwe oyimirira ng'oyogera mu lulimi twogera mu Luzungu n'Oluwarabu abantu abaganda tewasomanga ate wagenda dda n'otukiikirirako n'oyimira mu bantu lujjudde nenkola kubanga concept because twali tugezaako ebiseera waliwo youth livelihood program tugezaako okulaba nga bagezaako okulaba ne wealth creation oba yali etandise oba waliwo NADS I think waliwo ba NADS oba wealth creation General Salim Saleh nakagenda osakire eggwanga genda okole bwoti twagenda abantu nga oba twali bana n'abo aba Chamber of Commerce yaffe wano kati naye nga baali baagala omusiraamu so I went. Little did I know nti baali balina ne elections ne banonda okukiikirira Africa okukiikirira Africa Youth and Women oba kitegeera kati we najja ezo concept y'empowerment oba kitegeera ozireetera omwami zino empowerment mwami ki omwami waffe ono yatugoba bakyala be nga balya ku magezi gaffe nze teyangoba neegoba wakoowa neegoba nazibiri omulugo neŋŋamba Namyalo I'm not worth this Hadija yimuka no value addition kiki ekikyatulemya abakazi buli wootamanya yo worth ng'omwana ow'obuwala bagenda kunyala bakunyalemu ebisiraani osigale awo it takes a lot anti common sense weenoonyeza emirimu ofiisi bazitomere batya era otomera like any other person nze nagenda nentuukirira nga wemanya nti wano waliwo opportunity nenda nenkola ki nobakakasa nenkakasa nti ndi worth nsobola nempitawo wesiise nembireka okimanyi nti kati omulimu gwa pimpu gw'amaanyi mu ggwanga ogw'okupimpinga abaana abawala nga babatunda abasajja abagagga ne babeebakako waliwo abantu abamu ababikola nange nno wano wendi mu office waliwo omuntu nga ngamba omukaga gundi akwaga namugamba neggwe Museveni yabaleetera ekijjulo tikiryawo buli anayagala ajjajjuleko alya what is this kati abasinga webangezaako batandika yepanka bawe musawo muganda bawe biki bawe ava mukono wuliriza bawe musawo muganda we mukono omusajja gwe nalina tabeerangako mukono teyabeerako mukono nga bamuzaala eri mu byalo byabwe birala nga tewalina na connection wegatta but only that yanvugangako yali alwana nnyo abanvuga nga tayagala banvuge nga ayagala ye abanvuga awo ne batandika omukubisa ekyo waliwo omwana eyali anvuga kati omusajja we yamwekiikamu n'agamba mbuki natandika okugamba oyo ne batandika omuteekako olutalo mulwana ne bamuyitamu abafere abayaye bano abantu baffe aba system nga bamweyamisa nkubi anwana enfulume mweno office oba okitegeera gayi n'afuuka ekizibu awo banwanira awo mbyatova ku maini ne bagamba oyo baawe musawo muganda yamulogera biki wabiraba ebyo bisitooli ne mugamba musawo muganda wagendayo n'akusawula what determines obusawo Buganda ye abasawo abaganda baganibwa mu constitution ya Uganda oba bakkirizibwa gwe omugamba yakusawulirako wa talina answer
kati bali bakuba musawo Buganda bakujje mu office boba musawo ddogoosa ali wathi okuyingira omanye eyo wewali mu system yaffe wewali abantu ye amanyi yategeera abalala tebategeera okitegeera babe kati tolaba nti nze nabasanga batudde dinako ne wenaava wano gyonna gye banantwala kati owulirawo ekye bakola nja kujja naka concept kange akapya okapresenting nkateekewo ntandike okukakola bantandike huyu akoze bati ABM 7 talina kyakoze waliwo abantu bo abeefula nti basinga okutegeera be babikola naye nga woweeyinga ku scale kikyakoze tokiraba njagala ampeyo ne wampaayo abantu 100 b'oyambye mu era yo ng'oli mu office bakuyamba wabula bojje mu bwavu nga si ssente za Museveni jjajja w'abazzukulu so ajati kyekikuyambako kubanga abantu bakuba ndowooza wiiki tesobola kuggwako nga tewali ate nze munnange neemanya buli wemba nina ekirungi kyengenda otutuukako oba yakuba olutalo luba lw'amaanyi Katonda agezese alabe obukkiriza bwange nze gwojja ekyegendereza emabega babadde bankuba namyalo kino bakuba oli omukyala yagenda n'agamba president namyalo talina ba coordinators namyalo akufera sente bazibba simanya biki oba nfuna ne bafuna abamu ku bakozi bange bano bamanyi tosobola kukozesa bonna nga bonna bali genuine and honest kati abantu ne bavaayo ne babakozesa waliwo ne wano ssaawa zino be bakozesa oli nga babasuubiza nti wenajja mu ofisi ngenda kufuula kino naye neyeerabidde nti yali munaku abamu twabajja mu kyalo gundi enkoko gye zinya zikutte ebisubi nga zze mu Kampala alina wadda kanti ffe twazaalibwa mu William Street tuli bayaye ba street okulidde mu kibuga tuyiriba oli n'avaayo n'akola ki n'atandika okukulwana gwe waleeta n'atandika okukulwana gwe waleeta naye nga jjukira ebiseera ebyo baaliwo abantu abo mu maofiisi abo tebaamuyita muyamba kwoza Katonda ali enguzi namyalo tosobola kuŋŋamba nti mu nsi waliwo omuntu nga mubi tekiriyo omuntu abaako n'akalungi naye gwe tosobola kuvaayo n'ogamba namyalo mubi wano naye ng'ate nina abantu bangi abali emabega bange abandiirako oba already abafunye emirimu ku lwange oba bengulidde n'okugulira ebintu nga nze nemba empowering nga si ssente za president kubanga muzeeyi akuwa office olina okugimanaginga n'oyiiya ebipya ovaayo ne concept yo n'ogireeta bana booleese n'atandika okugamba oyo nze mutegerera oyo tategeera oyo takola batya n'oleeta omuntu omu wa bizinensi akole neyeefuna nti ye yakutegeredde gwe totegeera ndiye mugeziwo kyova olaba nze ebintu byange bisinga olaba waliwo abantu bengamba wembe ntera ogamba ekintu wemba sikitaddeeko omukono gwange nga nze ngendo kiddukanya kitegeeza tekirimu mukisa gwange eyo concept yeba tejja kukola ku side eyange but try elsewhere give me time to think nembere composed nange mbeere ne input then we shall move kati ebo abantu bagala biwulira n'oleeta ekintu oli n'akyetuuma oyo tategeera nze nali mutegerera kati okuva we wavaawo nze yali tategeera ng'ate ensituse ndi bulala ndi waggulu oba nfuna kati gweoba wali otegeera nnyo ssaawa zino twayawukana oba sikyabeera nze nagamba taata wamwanange senga wa mwanange yankubira essimu twagala kulaba asoma nabagamba mwagala kukola ki kundaba kuki mwagamba mwe muntegeerera mwagamba mwe mwina omukisa mwe mwankolera omukisa mwagamba mwe mwantwale wa president wuliriza nze sisesema nenziza mukamwa haramu astagafullah tukola kadda nnyuma nze namyalo nzira nkola kadda nnyuma kassa ng'alidde wano alidde kawukumi alidde mukene alidde ebyennyanja alidde enkoko alidde ennyama alidde ebijanjalo ebinyeebwa ne kawu byonna yabitabaala dda oba okitegeera
gwe gwali eno oli ku bibyo osiibye namyalo ng'ogenda oli eno osiiba ng'oli ajja kaddannyuma ng'oli ajja kaddannyuma kuki look at I look at myself nengamba alhamdulillah ya Allah nze sirina kyenfunye mu bulamu bwange nga nkifunidde ku silver plate okoze buli kimu nkimenyekedde nze ate apart from oyo omusajja omu yekka eyamnyambako eyali ampadde eyali antaddemukko oba owulira tebakuteekangamuko ani yali antaddemu kyova omuwa ekitiibwa ani ono yakuteeka era respect musajja gwe wadde tewampasa naye at least wampa urge to work to fight and become something ng'ate ndi waffe yakulabirira ng'oli wamu nga ndi waffe kitegeeza nga ndi waffe ye talina kyeyakufunamu ate yanfunamu ki yateeka akakwakulizo ffe waffe tuwasa balina mbuto naye nenzijukira ka senario kooli omuwala mukwano gwange gwe nabeeranga naye omugagga we mu kikubo gwe yafunisa olubuto n'amwegaana nenga namyalo tokola era teri lubuto wali ojja beera nalwo naye ate munnange Allah tagera kibi ne we natuuka okubeera desperate bampase ntufune olubuto gwagaana mpooza waffe zagamba no beerawo ate nalufuna saalufuna ne we nahasolinga oddufuna lwagaana kugoza senga nti wano wendi senga sirina abaana nga 5, 6, 7 senga ninga kamyo ng'oli eyo oyiwa buyiyi oli awo oyiwa bakunyalamu oyiwa obwana ng'osaba school fees wodduka emisinde taata gundi nno munnange nno mukwano anti omwana addayo ku ssomero tulina okukola shopping tulina okukola ki waliwo levels ennalayira neŋŋaana mu bulamu bwange zeziriwo okufukamira osaba fees nze namyalo anti omukazi alina okuba n'omugonvu kati nkusabe school fees kuki omwana aba wange hajati ekyo prima yakituganya okugamba nti omwana abawuwo abaana baali bamuseeye n'abawaayo ate anti kisinziira era ku level y'omuntu kisinziira n'obusobozi bwo kisinziira n'okuteekateeka nze nali nakazaala omwana wange Ryan we nali nakamuzaala namuggulirawo account that first week nentandika okugamba nga busente bwenfunayo sente nteeka ewange nenteeka ne wa Ryan nteeka ewange nenteeka ne wa Ryan bwentyo okuva nga muzadde ne muggulira mu insurance ne muteeka mu insurance nga wakamuzaala anti hajati gwe sente anti nga baŋŋamba no oba walina ago magezi justice no nagamba nze ndaba nazaalibwa mu famire engagga naye saafuna mu bugagga bwe waffe nenkula ng'omwana senga lowooza nti nafuna mu bugagga bwe waffe ate nandibadde mulala nnyo in fact maybe I would just be a spoiled brat oba kitegeera nga saavaamu ng'oli awo weeyagala bweyagaza sente weziri nandibadde nsikyakadde n'ebitooke bye bigwa so omwana wayagala ye ebibye bibeerewo kubanga nze waffe sirina kye nafunayo ate era sirina kye nsuubira kufunayo kubanga nze mama wange yakula agamba nti bino bintu byange nammwe mukole ebyammwe naye yali mulangizi nga bitulangira ayagala mukole naye kenyini yatyawo okulaba nti nno natuuka ekiseera nensiba lo it was about me awo kati womanyi wobeera nga oyingira mu system nenyingirako awo ne mu UPDF awo katono UPDF batukuba emmondo nali sirina kolozaaga UPDF ebeeramu bamagye bokka nenyingiramu kaawo naye nokolayo
nga n'omugenzi General Aronda Nyakairima bambi Mukama amusaasira omusajja oyo. Amen. Tulina bwa assignment bwe yatuwanga bwe bwatu uplifting nga butuwa ssente. Awo ne mmanya nti omuntu munsi akwata ku ssente. Naye gye twatandika dde okukwata ssente. Toli wa muzannyo. Ssente tozirabye kati. So ne tutandika ng'era ngenda nga tukola Kavatli tukola omwo awo ne ngenda ne nkolako ne Justice Mukibi Moses wali Gond High Court. Kati nga njiriba eno ne njiriba n'eri naye nga eno tebaagala nnyo bya politics mu bino eby'amakooti nga tebaagala nnyo. Tugenda awo we baamusindika wa in fact akwako ne Mukibi ne Kavuma Stephen ebiseera ebyo ng'akyali Deputy Chief Justice. Kati oyiribi nze nga I'm just like that egambola okwata wano na wali tokola mulimu gumu. Kati yali ne manya kuyingiza yonna nga abasajja tebakutawaanya mwezi w'ofiisi ezo. Era bali kati waliwo ogenda ne batakusaba wabula tokkiriza ate togaana. Otokikola oti obabeeza wakati tokkiriza ate togaana. Keep him in waiting naye togaba. Muwe essuubi. Tokkiriza ate togaana ate togaba. Ajati. Yes, it's she wakuweza message. Hi, sweetheart. Hey, hi, how are you? I miss you. Yes. Tofaayo. Mayinza ninabakubisanga kintu kya virgin. Allah. Ngo buli omu omugambo you are virgin. I'm still virgin. Dinda kongumikirizaako. Ntya. Nenga bagamba oli virgin nga bakutunya nabo ne balabanga ddala oli virgin. Nabwete bwe natambuzanga obulamu bwange. Lubeerera ng'oga oli virgin ate era kati yeruuyo oli oli virgin. Naye kati ndi mukulu. Ndi muntu mukulu tolina kyogenda kuŋŋamba kipya. Olaba ne kati ndi mu kisiibo waddewo abantu abambeekinganga. The guys have been vibing me by the way. Yes, wadde abamu bagamba namyalo kino they vibe you n'omugamba yes you've come it's okay I'm in for marriage but not now nkyasiiba. Nga weetereza oba okyabeerawo mu waiting we chat. Hello, how are you? Hi. Naye olaba bimu nga byagala okuseducinga ogende waabyo bikwebakeko. Bikwogereko. Bimale bikwogereko. Oba bikutandikeko. Bikwesomeremu. Ne manya ndi mu political office eno. Game changer kusigala mu kisiibo. Ate ogenda kunkwata lwampaka? Tebasobola. Nkyali mu kisiibo nkyasiiba naye Mukama Katonda kinnyambye. Kubanga ate bazuka ze nandibadde nfuna. Ngolooza senga baali banwana banneebaseeko. Nga balina ne bwe bamanyi abanneebakako nga ddala bituufu si mmali sigolooza nandibadde nkyalya. Kati singa tulina abasajja bonna nga bazze batuwa interview. Oyo tawooma takola bati naye kati ombuuza nti wonneesomeramu kati gwe nagamba gwe nagamba anninde nkyasiiba. Kati waliwo omulabi wange omu yagenda n'amukonfrontinga n'amutuukirira n'amugamba n'amukakasa oli aliwo kakasa agamba oyo nze mulimu anti kati batunira Namyalo enjasa biggu adudumye namigge n'agamba buli omu aba ayagala okwesomeramu obviously it feels good to date Namyalo. Social media nagweyogerako nevuma nekola biki nekola it's really good. Era akudating ate nze olumu we batanvumako mbasi kuŋŋamba ndoza ndabika ennaku zino sikola bulungi. Bwe batanvuma ngamba Namyalo kozeeyo kakyakapya ne banvuma kubanga wano wensinga okukolera nga bakuvuma. My worth ebeera in lighting. Mbela I'm lighting. Oba kitegeera kati ate abantu abalala balwana bulwanyi kugenda ku social media boogerako naye nze oli blog asooka n'akwandika ono n'akufuula omufu waliwo eyambise ndi wafudde waliwo kano akalinga endoobe akambise mbu nafudde omulambo guliko ONC naye gwe omanye ensi eyakubye essimu
maama wange n'akuba bani bonna ne bakuba abali ebulaya abawa n'olaba omukwano gw'abantu ne ŋŋamba bulijjo abantu banjagala bwe batu kirungi bakubikeko mwana gwe binyuma binyuma we bakubikako w'otegeera nti kati abantu bakwagala oba tebakwagala. Abantu bankubidde amasimu bannange Namyalo bagambye wafudde ne bakubira mama wange amasimu emirundi 15 ne bakubira brother wange Usama bakubira Usama bannange yafudde ne bakubira olaba ne Umar ali China yagenze mu business ne bamukubira amasimu ne bamugamba daga abantu bankubira amasimu wano bangamba nti no sister we yafudde tuziikawa. So nze I feel good okulaba nti nno bambi mundiscussinga. Waliwo omuntu eyaŋŋamba mulabe wange yayogera ekintu kimu, any negative publicity is good publicity as long as you're in the eyes and ears of Ugandans. It means you're worth it. You're really something. And you're doing something commendable that not any fool can do. So, talking about me, yes. Lwakubadde at times bayisaawo ate ne bayonoona nga bakuteekako like nga we yagenda n'afuna omusajja tannebakangako ye n'amulaga nti mmanyi kubanga amupromisinze ssente ekiŋŋaana okufumbirwa era ekigenda okumbeeza ku lujja ekiŋŋaana era kitagenda kunfumbiriza omusajja oyo ali genuine afiringa empathy for me. Omusajja oyo alina eddiini mu mutima nga ne waaba omulabe wange agenda kujja amukozesa essente tezimwemazaamu ng'agenda standinga by my side ne bwe bankuba ku media ne bwe bampita malaaya nga ajja kusigala waali. Ezo embizi za kuno teziriyo. Omusajja tebaliyo ebisajja basuubuzi atunulira Namyalo nga asset atunulira kati keewumbe nakuwandiikako mu byafaayo Namyalo ya kasita nina Ryan naye nga tokoze ensobi kubanga n'amugamba n'omugamba ulya n'amala n'amugamba kati omanyi n'amusuubiza ne ssente yamusasula nako milioni 10 nti aleteeka vidiyo kange naye kati n'oli agamba olinga ngenda okulaba Guy after a long time Guy ankubira essimu angamba I want to meet you. Mayinze neebaka n'endoota ate Allah yampa n'endoota ebiriyo. Amiina. Nga ndoota omuntu angamba don't togeza n'okola era omuntu omu agenda gwa mu mbi togeza n'okola era n'osinkana omuntu oyo oba kitegeera naye kati gye biggweredde nagaana gye biggweredde ogenda abawuuyo bamukozesa kunteekako bisangosango okungi oteekako biki kubanga oli yamulimba nti ammanya ndi ansula wuwe nze Namyalo sula maka g'abasajja sina galufuna bisiraani byewaabwe bisajja lubaala abiruma ebisiraani bibayitiriddeko banyalamu ono nemooli nze sirina gafuna gasiraani. Kati saakulwana alina kubanga olinayo omusajja anti omusajja gwe bayitamu kyovola nti ate omwana wange bamuyitamu nankuba nga alowooza kimukolera kati ali eyo kyova olaba I'm so careful when it comes to men. I don't just go tiwe banyumiriza nzije bambi nzije tewali kyakujja. This is a 1 minute 5-10 stuff you destroy your life. Sigenda kusaba sente za school fees, sigenda kusaba sente za outing, sigenda kusaba sente za mmere, sigenda kusaba sente za ki. Ekikozesa abawala bano ebintu bino baavu. Baagala nnyo good life gye batamenyekedde. Baagala okuhappeninga. Baagala okufuuka something nga tebannatuuka oba ebiseera byabwe tebinnatuuka. Oba kitegeera. Baagala okufuuka someone or something nga tebannatuuka. Kye kibakozesa ebintu ebyo. Naye kati nze Namyalo I'm past that. Kati nze essaawa zino ze nnina wonsanga nga nazuukukidde walungi nga nninamu mala ekizibu kyo. Wonsanga nazuukidde ku sayidi ndala
ogwa mu mbi zange. Naye bonna abakola bye bakola kati ssaawa zino tuli mu gundi tukweyubula tugenda mu gavumenti mpya olwe twagingidde dda with a vibrant president, meaning that strategically buli omu anoonya deployment, buli ali mu system, ngenda kusigala kuba minisita, ngenda kusigala kubaki gundi bambi kati nfuuse ekintu ekyentiisa buli omu alowooza odda mu kifo kye. Omanyi kye bayita okugamba mukama wo nti ono tajja kusobola kino. Kati bagambye waliwo yavudde n'agamba Namyalo yabbye ssente zaaki, yabbye ssente za vote protection zonna omubbi nnyo. Naye nga takoze research n'amumuwadde takimanyi nti Namyalo teyakwata ku ssente za vote protection. Ti ssente za vote protection president twasalawo ne ttiimu zonna ne committee gye yalonda okuli security organs zonna n'abagamba nti no yes Namyalo is the head. Naye akulira agenda okuwasa si yabeera chairman w'omukolo gwe, wabeerawo chairman w'omukolo gwe. Ka chairman w'omukolo gwaffe yali deputy speaker, okitegeera nga ya chairinga meetings zaffe zonna. Era president we yatusinkana n'atugamba Namyalo is the head. Akasajja kamera ku bubina bw'abantu, abantu banyiga kubanga waliwo omukyala yagenda n'agamba Namyalo talina kyakula, atutte group z'abantu bamuzeeyi bankube, talina kyakula beti yalaga nti yali worth, naye nga naye alina department gy'avaamu. Kati president omanyi muyeekera nawe navira nengamba jjajja omalako jjajja tova ku main, nali ntegeera nawe nagambira nti settle for the best, nali ntegeera obugambo bwonna gwe obuleeta oba obujjawa. Kati we namanyi ekyo nentunulira president ono nkoze kino neesaddaase okuva najja mu office eno ndi mu mbirigo, ndi mu ntalo, nze sifunangako breathing space. Oba okyali ku kino kiddaku, oba okyali ku kino kiddaku, oba okyali kino balaga eggwanga gwe tolina kyokola, bo be bategeera ennyo. Nabagamba muwandike ku mazzi tubatende nti mutegeera nnyo. Oba gw'otegeera ennyo lwaki si gwaliwo? Nze nabagamba ne bakuteekako embeera nti nno gwe olwana gundi olina entalo olina oba okitegeera. Nze nabagamba siwalana mwavu, siwalana munaku kuba nange ndi munaku, siwalana mwavu munnange kubanga nange ndi mwavu, mpalana muntu alina molo mu Kampala ze siina. Kubanga neebuuza wazifuna otya, lwaki siziina? Bwe bujja bwe nnina. Kyovula nze n'omuntu nti yovola bando edda saabeera na bujja. Nga si it's okay, it's an okay thing for me. Naye olina teekayo mbalira owalana okola bwe bati kati waliwo yagambye munze nasitudde amagye nengatwala wa nengatwala mu kalulu ke nengamba eno office of the national chairman owa NRM ate nga ye president, nsituka ntya nzize nnwanise akakulugu. Interest yange ebeeri it doesn't tally. Kugamba bannayuganda as we try to observe whatever things we hear or we see, let us reason using our heads, not our buttocks. Kubanga wo reasoninga ng'okozesa yo buttocks ojja fulumya gas yekka. When you use your head, ofuna a sense of reasoning. Kino no kyayogera ddala kikwatagana, kisoboka, kituufu. Naye gas gundi akabina kakola bwa kafulumya ne watalina kufulumya. Banga mulwadde wa rusa. Oba kitegedde? Naye kati oli ataddewo muno yasindisa amagye gajje gannombe gajje ewange. Nganga kusindikira gwani olina molo meka mu Kampala ezo ndoke nkuwalane. Nina kuwalana bali bahamu. Manze nabeerangako ewa bahamu nga tuli bato enajja nankumbi. Nga tubeera nabo nga tugendayo ne tusula ne tubeerayo. Yes. Twabeerangayo kati nandiwalanye nga bahamu kubanga twakula mu doketi zezimu lwakadde nze era nali muto ku bo.
Nengamba ibannanga ono omwana senzo yazijja wanzize siina gwe nandiwalanye. Kyokka naye tomwana. Tuba twakulira mu famire twagendangayo ewaabwe. Nenagawa yali afumbira era twemu kubali obuperekeza ebiseera ebyo obuto. Okitegeera eri wa Mami Sarah bambi Mukama akusaasire ne Haji Segawa kati abo be nandiwalanye. Ne oli munaku nnyo, oli munaku nganze, oli mwavu nnyo n'otambula okyumuuka. Kati nkuwala ne kuki? Gw'olina ebisiraani ebiyitirivu. Buli woolaba abantu nga bakuzize mu kalulu kitegeeza omukisa gwe wagugaba. Oba ekiseera kyo tekinnatuuka. Beera mugumiikiriza. Kati wovaayo n'ogamba Namyalo yankubye, Namyalo simanya biki niyasitudde amagye nze sikola mu magye. Aduumira amagye agaaliyo gaali gaaki. Olunaku lwe lwayogerwako nali mugundi nali museeke entebe. Kugamba nali museeke omuzimu gwange gwali eri nga guduumidde b'amagye bakuba masasi. Nga omubiri gwange guli ntebe. Kyegamba bonna ba consumers buli kimu ekigenda ku mpewo. Let us reason using our heads, not our buttocks. Okay. Tufune amazima. Oba kitegeera? Kubanga nze sikulira magye, sikulira kisiina na lukisa luduumira. Okay. Ontegedde? Nkutegedde nnyo ajati. Naye kati gw'ovaayo nolowooza bakusasudde ssente obinkubise. Ate kati tetuli mu politics. Bannange ngenda baddamu. Baleke. Nze oli wa street, nange ndi wa street. Onvuma gwe gubasasudde onvume. Ogenda kuba onvuma nga nze nvuma akusasudde. Kuba oba omumanyi. Kubanga mba mumanyi. Nze siina buli omu yateera Katonda yamuwa omukisa gwe. Singirira mukisa gutali gwange kyova olaba era ntambuliramu eyo. Nze mba naku bannange. Bannangira siina wensula, siina nju, ndi munaku, siri mwana wa mama oba wa tatawo nti family yammwe egenda kulumwa nti mwakola loss. Then why are you talking about me, who is a nobody? By the fact that you talk about me, you pay people to talk about me, that means I'm really something. And you're obsessed, you're possessed. No. So I'm glad banange bannayuganda mwe bali bakwagadde bannayuganda bakwagala ajati. Abanjagadde n'abagezaako kunkyayisa. Simwe Allah subhanahu wa ta'ala eyampa barak, eyampa omukisa, eyanteeka mu nsi n'ampanga buli kyenkwatako omukono kirama. Mwebale kunsobozesa, vote protection n'engimala mirembe, era sebo baagamba n'ogamba mbu President Museveni musimanya yatugoba mu State House omuntu akubidde essimu agambe data DR forms n'abantu be twakola nabo. Yatuta abantu mama we tata we banange tekyanyuma. Mu kifaananyi kyammwe tekyavaayo bulungi. Ne bwe kiba tekyanyuma so what? Kyali kya nnyoko nti mama we yalimu teyalabika bulungi kyali kyani. Kati n'otwala abaana abaakola nakyo kyabanyiiza. Ate abaakola mwalimu ESO State House CMI mwalimu gundi PLU mwalimu ba ONC baliko batono kubanga jjukira abasinga aba ONC bali mu field. Kati committee yaliko abantu bawa byabana Uganda. Kwaliko State House waliko Mwangaza era nabo that is Mafabi's team. Kwaliko abantu abalala bangi. Ne collection center yaffe yali manned by Namyalo there was an overall supervisor of the entire activity. But we had different departments handling. Kati woba ina different department handling kitegeeza bangi baleeteddwa si ofisi ez'enjawulo. Kati abantu omuzeeyi be yaŋŋamba banga baali bamugamba mbu abantu abo tebaliiyo kyobola basitula ne ŋŋamba president ne bayimuka nti nze ndi wa isu nze ndi wa oba kitegeera teebereza lwaki muzeeyi yateekamu gwe teyakuyita eyeefuula ategeera ennyo omugezi ennyo atusinga okutegeera lwaki teyakugamba nti jangu okulire kino. Kitegeeza omutwe gwo gwalimu buugi by that time. Kati deka baakola nawe linda time yo. Oba kitegeera. Kubanga bano baba bamanyi nti ki tebakuteeka mu kintu be balina okubeera buli wamu.
Kati baali bagamba omanyi kati olutalo bulio baali bamanyi tugenda kusobola tugenda kukola ki ate ne bavaayo ne bawa olugambo Namyalo yesandiza nayazibye nze Namyalo sakwata ku sente nali head na receiving on behalf of other people in those particular departments accountant nakwasaganya ekintu oba kitegeera kubanga twaliko komiti eyasalangawo okitegeera kati gwe okujjako naawe ng'oli mu buddiisa wa Uganda tewaliiwo tewalaba kyaliwo ne komiti oyo tewaliiko so twasamira twogereko amazima gali tufuula ab'eddembe n'oba tonjagala nnyo woba owulira nkuluma nnyo ogenda mu lebo ozaaleyo omwana omulala nsingako so please bambi nga tutunuulira kati ffe essaawa zino bye twabivaamu ebya politics zammwe ssaawa zino tutunuulira twejje tutya mu bwavu n'Abannayuganda ffe abaavu abakyali abanaku be baagambanga nti tetusobola ng'ate kati balaba tusobola be bassa wansi nti tetulina magezi ng'ate Allah yatuwa amagezi be bagamba nti nno tuli ba wansi ng'ate Allah alaba nti tuli ba waggulu be bagamba nti nno tuli babi nnyo ng'ate percentage y'abantu ennene era abantu oli ki oyo omuntu mulungi eri abantu kati bye tutunuulidde tetutunuulira mmwe aba social media be basasula mutukube basasula mugabe Namyalo yakoze bwe yatutte DR forms kati nanditutte ki nanditutte binnyo byo nanditutte bisaati byo nanditutte ki DR forms emyaka gyonna batugamba mbuno DR forms kati olaba kati bali mu kooti DR forms ze twaleeta ze zikola ki ze zibadde zibackinga up bye baagala okumanya n'obukakafu bwe bakola ki ebyo president bye yasayinizeeko ng'adifendinga kati senga tezaaliwo nga wootegeeza Bannayuganda wenaga zino photocopy woba olina sober mind ng'otegeera okimanyi bulungi nti wali wobeera agent ba agent baba babiri abakkiriza officially buli political party oba buli candidate basikkirizibwa okuleeta kati abantu abo ababiri be babeera ne DR form yo esayiningiddwako presiding officer copy oba ebeera original kati webanga mzee yasasula ba vote protectors bafuna photocopy bafuna original kati oba bafuna original kati president wange chairman wange mba ngenda mutwalira original oba mba mutwalidde fake kati abantu abamu bambi abantu abamu bambi fitina abantu abamu amazzi bamama baabwe baagabayiwa mu kamwa nga babazaala olubuto lwayita mu kamwa so Hajati bw'atyo leero bw'atuyisizaamu omwana w'obuwala bw'aboona otunamu mu lugendo lwa Hajati kikuyambeko obutapakuka na kudduka weebuuze nti lwaki leero ali bw'ati akubuulidde gy'avudde ye nga Hajati so tunamu awo oleme kubeera ku pressure na kudduka misinde bajja kukozesa ebintu by'otomanyi n'abawala n'Hajati n'abamuvuma banange mwongerere ddala munandi bonogaana bayinza okusula enjala yongeza omuliro kubanga ojja kusula enjala ya bwereere ate nze Namyalo nina kyendya olina okukola osasulwe ate nange njagala neeyongere ettutumu olina okukola osasulwe nga nange weneeyongere ettutumu gwe nvuma yogera ofune ekyeggulo tofa ojja kufa enjala nga toyogedde ku Namyalo yogera ku Namyalo nvuma gyotekawo byonna byojotese biki nze time yange abaana bo basobole okugenda ku ssomero mmwe muzaalanga obumyu mmwe mulinnyira buli mukazi ebisiraani byabajjula mmwe mwebakibwako abasajja all the time ebisiraani byabajjula kati muwanguwe mwongere maaso munjogereko mufune ekyokulya nange muntunde banange binyuma ng'oyita ku William Street we nazaalibwa nga buli omu agamba Adija Namyalo nakolera ku TikTok nga bano bakuvuma wandabye bagamba batya maaba abantu nga bakuli bubi baleke boogere amiina musiibe bulungi mwelaba Executive Media. Focus, innovate, succeed.